Sagirinya towumula omuntu yena nawandika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Sagirinya wumula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngo ga rest in peace Sagirinya tekiriyo Teka ko fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight eramba buli denze chemujjo kozesanga Mr. Update obusajja bunzise fight hard Quest before media tugusa ensonga nze muzukulu wakabajja kubuuzaako omugeye tukyali mu kubeera nga tukungubagira omubaka wa Kawempe North omukulu Honorable Muhammad Sagirinya yatuvuddeko ku maaso era nga nabasuubiza nti tujja kubeera nga tutuukayo ku kyalo gyagenda okubeera nga agalamizibwa bijja by'abajjajjabe e Masaka. Abo ku kyalo kuno ne Ssenga Maria bakyakungubaga bagamba nti mutabani waabwe tanyumiddwa kyakubeera mubaka wa palamenti. Abanne mwana wa mwani naze jajja watu bye yatuuka ku bubaka bwe yali gambye nti atuyambe naafa okiraba manya n'alwala kakati be yalwala kakati n'akola ki awa baza kuyamba ti era babadde bataakiriza bulamu bwe bugi kasente kabadde afuna nga bakola ki nga bakamujjanjabi wate munnange agenzeeko ebweka agenzeeko wa kakati munnange bulamu buliddawo. Ngaawe Maria ayongedde n'atunnyonnyola n'atugamba nti mugenzi omubaka Honorable Sagirinya yalaama nti waakumala ennaku 7 ku nsi ng'abantu bamukungubagira era kyetusuubira nti kiyinza obutakolebwa kuba tuwuliddeko nti waakuzikibwa lunaku lwa Sande kati wabanga yafudde ku lunaku olwokuna w'ekiminzi lwa 5 Sande waakumala ennaku 3 naye nga ye Ssenga Nakanwangi agamba nti omugenzi Sagirinya yalaama okumala ku nsi ennaku 7 abantu nga bagenda mu maaso n'okukungubaga. Sagirinya sofa biyimiridde bwe biti olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kavule tutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu paliamenti y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa paliamenti egyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzigiti Embogo tunavaawo tugende mu makage Kasanga tijanaasula tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era nga agenda kuziikibwa ku lunaku lw'Essande e Masaka endagiriro ejja kubeebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Sagirinya abadde musajja muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira okusaba kwa famire ye naddala nga abaganda be abamu bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku lwa 6 famire ye esabye obukulembeze bw'abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Nze mpulidde biwulire eyo nga omwana ekampala yabingamba omwana omuwala yaŋŋambye yankutudde naŋŋamba nti yalaama ennaku 7 baddala bituufu oba kibituufu mmanyi baba namuziika nnaku mmeka oba nnaku nze ebyo sibimanyi munnange bulungi nga babiŋŋambye munnange ababeera ku mativi be bakola ki be babiraba babeera ku mativi be babiraba nabyo mbuulira byambu kubanga nabo bennyini abantu bange tebannabakumbuulira nti lunaku bwebyo tebannabakumbuulira ate olunaku olulala ate olw'empidde olw'omukaaga ebyo byambu bannabakuŋŋamba bo bali nze kyenkwata sibe bali abo tebaba bambuulidde. Mukadde Maria ono Ssengaawe n'ab'oku kyalo bagamba nti bafiiriddwa omununuzi waabwe era gwe babadde balinamu essuubi okubeera ng'anunula ekitundu kyabwe mbaka Sagirinya. Abantu ku kyalo gy'ava e Kaddugala babadde bamulinamu essuubi ly'amaanyi okubeera nga gwe bali batunuulidde okubeera ng'atunula ekitundu kyabwe kyokka ate
n'abeekawo empejja abadde akiikirira nabo bennyini bambi babadde bamulinamu essuubi. Tukubye wala kubanga tubadde tumusuubiramu ebirungi biki bingi naye munnange okuva bwe yagenda mu paalamenti ebadde ne bumukwata naafa kubanga tubadde akyali mwana muto tubadde tumusuubiramu ebirungi bingi yalibadde atuyamba ogwo mubufuna munnange obulungi nobeera obulungi ogaana okuyamba abantu. Francisca tumiddwa nnyo Ssegirinya tubadde tusuubira omwana waffe tuleetera enkulaakulana tunyoleddwa nnyo kuba afudde emyaka mito bange yakutunira we yazaalibwa ate taata we yali wa mukwano nnyo nga musaale nnyo ewaffe nnyo ali ba mukwano nnyo n'owewaka kuba tubadde tumusuubiramu enkulaakulana ogijja e Kampala gituleetereko ewaffe mu kyalo wano abadde mwana mwogezi mulungi abadde tumwetaaga era tunyoleddwa nnyo yafiiriddwa dda ffe tusooka abo ku kyalo fe omwana waffe singa abaddewo ne bwe yandibadde teggwanga kinga ffe tuli bubi ziffe bamu ku ggwanga tofiiriddwa. Ssegirinya tubeera naye ku kyalo nga mwana mulungi era n'avaako nga mwana mulungi ogenda e Kampala era gy'abadde akolera okuva bwe yagenda abadde waffe takolerayo mirimu gyonna nga gyakolera e Kampala gy'abadde yafunira n'obuzibu bw'obulwadde obwo. Fiiriddwa nnyo kuba tumwagala ayinza tumusuubira okutuwaayo ku byetaagisibwa ku byanaaba atukoledde ku kyalo kye nga kwazaalibwa essebo naye nga tetumbaddeeko na buzibu bwonna tubadde abadde musajja nga yava ku mwana mulungi okuva mu buto bwe kuva mu kusoma kwe ebbanga lye yamala ku kyalo Butale. Abaana kibamanyi abamu anyika abaana batono naye alese abaana n'abakazi be yalese abaana n'abakazi Kyokka kisuubirwa nti omubaka ono wakuziikibwa olunaku olw'Essande ku kyalo Butale Kaddugala mu division ya Nyendo. Kaakati tujja kuba weekumire ku SB4 Media tugusa ensonga tujja kubeera nga tukutuusaako byonna bigenda okugenda mu maaso mu kuziika mu nnyimbe mu kukungubaga byonna batusobodde nkiddamu byonna batusobodde okutuusaako weekumire ku SB4 Media tugusa ensonga era nga twali tusinzidde eno ku kyalo Butale Kaddugala e Masaka wagenda okubeera nga omubiri ng'omugenzi Honorable gugalamizibwa ku bijja bya jjajjaabe. Ku SB4 Media tugusa ensonga. Ssegirinya towummula omuntu yenna anawandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Ssegirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Ssegirinya tekiriyo. Tekako fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight era mbabuulidde nze kye mujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight hard.